He was awarded National Hero status, the Nakudala Medal in 2014, and the Independence Medal in Uganda. I'm doing all right. How are you doing? Congratulations. Yeah, thank you so much. Yes. I'm I'm so happy to have attained my diploma in primary education. Yeah. Guys, you don't know how happy I am for attaining such. It's a milestone for me, and I'm so much happy, and I'm happy. Yeah. How did you maintain studies and doing comedy at the same time? Actually, it's I had to sacrifice a lot so that with education you have to sacrifice. Yeah, you have to sacrifice time, money, and everything. Yeah, it's not easy, but all in all, it's done. Okusoma kunene okukubeeredde kutya because si kyangu osoma ng'oli sereebu abantu baba bakusumbuwa oba olowooza ssente bibadde bitya kusaidia? Tebibadde byangu nnyo era biba bya kukakalukana. Olina okubeerawo mu budde bino bya ddala. Mbadde nga nfisa obudde nenzija ng'omuntu alina kyayagala. Ya omuntu yenna ng'olina kyayagala olina okulemerako, olina okupambana, olina okufisa obudde, tolina kwebaka. Yaman. Engeri gy'oli musomesa osazeera kuddamu bya busome tuba tumanyi ogenda somanga mawulire engeri gy'oli kinda mu media what? I'm a teacher by profession, so nalina okupgradinga and I'm still upgrading kuba kati eno maliriza diploma this same year ngenda kuddamu newandiise ngende ku degree. Tetuwave abaclaiming nga bwe bakola kamiliyoni ng'amaze omutikira nti alimbawo yali Bulaaya wano kyali kyenge. Musobola okujja ne mubuuza Central University because I've been attending lectures every time. Abayizi banabo musobola obuuza abayizi mikwano gyange. Amina. Abayizi bwe bali mbadde nsoma nabo so musobola okujja ne mubuuzaako ku university mbadde nga attending every time. Yeah. Ogenda kweyongerayo ku degree? Yeah, neyongerayo ku degree. Era kati eno diploma ewedde, then the same year, this year, I'm upgrading. Performance zange mu class tezibadde mbi. Kuba ndi mugezi, I'm naturally bright, mundaba n'emirimu gye nkola, ndi musajja mugezi. Mbadde nfisiza ddala mu budde bw'okusoma. Ebitabo nga mbikwakalabya, kubanga education namukolako dda, neyongedde bweyongezi mukola ki? Kwongerayo bitabo. Okuddamu okugenda mu bitabo okweyongerayo twayoko ne kaposta 226 okujja okwesimba kwe kwakuwaliza okuddayo okusoma. Nayagala bwagazi kweyongerayo okusoma ng'omuntu yenna obuvunaanyizibwa mulina okusoma era nkubiriza ne baartisiti bannanga abali mweyongere okusoma Bafana Kabako Sibanya baani David Lutalo muddeyo musome buli amanyi nti ebitabo tebiwera ddayo osome kubanga okusoma kulungi fe nkyukakyuka y'eggwanga lino fe mbere nnungi y'eggwanga lino fe nkyukakyuka let's the change start with us. Yeah. Anti baba manyi balina amanya tebalina nsonga wakibadde basoma oli wamu bayingira nga bibanga erinnya n'ebitabo byanjawulo bajja kuyita okuwa Minister of Education Minister of Education empapula ziruwa ng'okanula maaso ng'ate otandika ga because you see you know so ate pule when you pule omuzungu agamba nti pule ebyo byo twabimaze ebyo kati tuli wala ola nnyiniko tasobola kamalayo olonze eyakalaba obulabe. So guys bino ebyokuddayo okusoma tugezaako kulwanisa ebyo omuzungu agamba pule. Ebiseera by'amaaso birungi because education, whenever you do education you always have a bright future. Yeah man. Bw'otunuulira akaposta akatambula ko katuufu 226 ojja oba lubagaawo? Songa ezo ekiseera kyazo zinaba kituuse tujja zoogerako naye ez'olwaleero za kusanyuka kubanga ndi wano mu masanyu nkugambye gawuni zaalumye dda wano ku Central University ekutta omuliro abantu beebuuza ki ekigenda mu maaso. Masabbitu yabatikira abeerako n'aba bawerekedde bali abaamalayo obuwala buli bukibooko swanyi naye tetulina ke tulaba. Akawala babeera n'obuwala bwe bawerekeddeko obunyiriri obweru obulungi naye tetulina kulaba. Bino byakusoma si bya buwala. Buwala mujja tulaba mu mabaala naye kati bino byakusoma era mundaba n'abasomi omukwano gwange bamuyita Abdul Karim is a teacher by profession era tusomye naye bangi tusomye nabo abalala baagudde sebo ffe twayise sina liteeka this very bright my friend don't joke with me. I know what I'm doing. Kosi esinza okunyumira n'esinza okuzibwalira mu kusoma kuno? Esinza okunzibuwalira
philosophy of education. Philosophy of education. Kuba tubadde tulina courses zenjawulo, waliwo philosophy of education, psychology of education, bingi sola bikunyonyola n'obitegeera kati nga mmwe ebitabo ebitono muyinza obutabitegeera but mbadde ngezaako. I could do a lot of research singa saagala nange kuswala. Lwaki ye muno tomuzzayo patanawo Maulana naye n'asomayeko ka course nga Maulana ajja kudda naye alina courses zaakola online esaawa yonna bamutikira. nga tumaliriza ekisembayo osomye oli comedian twalabye ne mukulu wammwe president wammwe Bobi Wine yawangudde award mu BAFTA Awards kitegeeza ki gye muli ate nga yawangulidde mu film okusanyizanyire wamu bya katemba kitegeeza the youth, the younger generation we are leading. Bwe babagamba nti ebiseera by'emaaso byammwe abavubuka kino kyekitegeza muyina kubanga mweteeseteese okubeera nga mutambuza ensi yammwe kubanga muteeka eggwanga ku level eddako kubanga abakulembera eggwanga bakuze kati ffe mugijja okukola ki ogulina okubanga tuzza eggwanga ku ntikko ate tetusobola kuzza ggwanga ku ntikko nga tuli mu bukoola tulina kubanga tusoma okubanga ekintu kino kiteeka ku level. So nkubiriza abamawulire nkubiriza abakyali bange bano wammanga kuba bano wammanga bengenda okumenya mujje ku St. Lawrence University musome. Number 1 King Sir komawo osome. Kalifa Aganaga komawo osome. Yadde Alex Muhanji komawo osome. Ono gwengenda okwoge Madamu Pule Jennifer Fulfinger bajje basome bave mu ebyo Pule bayambako kopa si kopa olina okufisa obudde bw'okusoma bino bya ddala banaye mwebale kwagira Maulana Andre mwebale kutwagala bantu mmwe diguli ejja essaawa yonna ate njagala obba wa mawulire nzikiriza ntumire ku bantu b'Erubaga South tumireko era tujja 226 bakyali banga b'Erubaga South mwenna bwe muli mbatumiddeko just kutumirako nga wona atumira bakyali kyonna kyekirinze ntumidde bantu b'Erubaga South kyokka bandeyo basome oba olina obusobozi ddayo osome